Aye Mukama.
yakera ku makya okugulira abakozi be bakolimiza bwebuje. Bwe yamala okuteesa n'abakozi okubawa eddinaali emu olunaku luwedde, n'abasindika mu mizabbibu gye. N'afuluma ate ku ssaawa ey'okusatu, n'alaba abalala abayimiridde mu mbuga nga balengera bulengezi. N'abagamba nti, nammwe mugende mu nnimiro yange ey'emizabbibu, n'abawa ekibasaanira. Bo ne bagenda. N'afuluma era nga ku ssaawa ey'omukaaga n'ey'omwenda, n'akola kye kimu. N'afuluma era ku ssaawa nga 11, n'asangayo abalala abayimiridde, n'abagamba nti, ekibayimirizaawo omusana gwonna nga temulina mulimu kiki? Ne bamugamba nti, kubanga tewali atututte. N'abagamba nti, nammwe mugende mu nnimiro yange ey'emizabbibu. Naye obudde bwe bwawungeera, nannyini mizabbibu n'agamba eyali akozesezza abakozi nti, yita abakozi obasasule empeera yaabwe, ng'osookera ku bazze oluvannyuma okutuusa ku basoose. Abajja nga ku ssaawa ey'e11 bwe baatuuka ne bafuna eddinaali emu buli muntu. Abaasooka okukola bwe baasembera ne balowooza nga banaafuna okusinga bali, era nabo ne bafuna eddinaali emu. Bwe baagifuna ne beemuluguza ssemaka nga bagamba nti, abazze oluvannyuma bano abakoledde essaawa emu yokka, obenkanizza naffe abazibizza obudde nga twokebwa omusana. Ye n'addamu ng'agambako omu nti, munnange sikusedde, kale sitwalaganye naawe eddinaali emu? Wattako omugabo gwonna ogenda, nze njagala okuwa n'ono oluvannyuma nga ggwe wenkuwadde. Ebyange siyinza kukola nabyo nga bwenjagala. Nandikiyinze okubeera obulungi ekikuleetera eriiso ebbi. Ab'oluvannyuma bwe balibeera batyo ab'olubereberye, n'ab'olubereberye baba ab'oluvannyuma, kubanga abayitibwa bangi n'abalongozi batono. Kino kye kigambo ky'Omukama. Ekigambo ky'Omukama kituzibira amaaso, obulamu bwaffe bwebulamu. Mwesiimye nnyo Kristo, aweza abalondera, ebalituusa Nabo ekiwalayo emisinde egy'empaka egy'ensi yonna nga mulimu abantu ab'enjawulo. Waliwo abatandika n'amaanyi ate ne bawanduka, nga waliwo abatandika enkolankola naye ate ne bakulembera. Ebintu bya Katonda si byangu by'abategeera. Olugero lw'Oluganda lugamba nti okwesokasa kugira bituufu. Kubeera nga olina emyaka mingi oba kuwasoma omusaseredooti oba omusisita, ekitegeeza nti gw'osaana okufuna ekinene. Omukama ebintu byayakola nga bw'ayagala. Omukama yatuyita ng'atujja mu bifo eby'enjawulo, mu budde obw'enjawulo, era yawuna embeera gy'akituwa. Ejjemu endowooza eyo egamba nti osaana okufuna ekingi kubanga kino saala nnyingi. Kubanga Omukama yalina okufuna obutuufu. Kyageza kukugamba olwaleero nti nze nkuweddemu okukola ebintu byange bye njagala. Oba Father Sima muwadde ekigere kinene, ebinkuwa akagere katono, byange nze tombuuza lwaki nakola bwekyo. Let God be and yes. Kikuliza weere mutwe. Ng'oyagala okufaanana oli si bwe kiri. Bakyagala bafeeyo enjawulo, tuzaalibwa abaana banjawulo. Naye nga ffenna tulina bakabaka ba Katonda. Kirina n'okufa. Omukama bitakusingiza enjawulo. Waliwo bayita abataalamu, waliwo bayita abakuzeekuzeemu. Waliwo n'abafa ku lunaku
tewali bagezi, tewali bakozi. Bw'oba tomulabako kirungi, Mukama alina ekirungi kyeyamulabamu. Kubanga batugamba Mukama atunulira mitima. Oboolyawo mu kaseera ako oyamuyitira omutima gwe gwaliwo akusinza Mukama okunoonyeza ebiseera byo. Oba yamuyita omutima gwe bubi asobole okutereeza. Bigambo enkola ya Mukama ekitegeeza. Is a God of surprises. Bw'otomusuubira kukoleramu obwanguyira. Tingana ebisaala kusoma.
naffe kitugase awamu n'eklezia yonna obutukuvu. Naawe abeere nawe. Tugiraziza eri Omukama. Kisaanye n'okuteekereza. Mutuukirivu. Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna. Kulangirira okufa kwo, Ayi Mukama, twatula okuzukirako tusuubula. Obwakabaka bw'obujje byagala bukolebwe mu nsi nga bukolebwa mu ggulu.
twemmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukolimu totwala mu kkeberero n'ebisooka babibi gwe kabaka gw'obuyinza gw'owekitiibwa emirembe n'emirembe. Nawe lubeerera. Wajjawo ebibi by'ensi saasira kaliga ka Katonda wajjawo ebibi by'ensi saasira kaliga ka Katonda wajjawo ebibi by'ensi kywebibi. Ayi Mukama sigwanidde gwengere mu mambo wabula yogera buvuzi kigambo.
obulwadde buno obwa coronavirus obutadde ensi yonna ku lululu n'amaziga amangi ennyo luŋŋamya bonna abeewaddeyo okuyiga nabukeera bw'akawuka kano nga bw'olw'omubiri ate n'eddala olwo tubone okuyaga bikasaasaanya kati lambika abasawo abakulembeze basobole okutubaddaabudda bulungi okutujjanjaba n'okutunyooma era tusabira n'abakulembeze baffe ne bannakyewa abayamba ku mulimu gw'okuyingiza obuyinza buno yambe bazibire eddagala ettuufu n'engeri tusabira muna abasoosi ate nga tumaze okwegayirira omugole w'omutuku ddala tukuwanjagira nabo nga tukwesigamu otuweereza okubeera okwagala kweyagala mu Bikira Maria Katonda n'okubeera omutima gw'obuzadde bwonna ku magezi tukwegayidde nnyo tunuuliza ekisa zadde Yesu Kristo omuzadde w'omusaayi gwe era tujje mu byetaago byaffe mu buyinza bw'omulembe ayo mugumu ekiko kyakutunuuliriza nkuuma ezadde Yesu Kristo yange bwabo ayi kitaffe atwagalira ddala tugobeeko akabi konna kwe twobye n'akatono tugirire ekisa ayi mukubiza affe obuyinza mulima mukulu tuzibire mutala zitwanamu n'abasitaani era nga bwewedde omwana Yesu mutuze gaffe za kutonda mutuku mutase zegujomulabu nebikabukulu tubiteeko akasufu tubinga naye nga bwetugenda tuyise bulungi ffe bulungi bweba okwesima okw'emirembe n'emirembe